National Unity Platform tegaanangako okuva mu iPod. National Unity Platform mu mwezi ogwokutaano omwaka oguwedde Norbert Mao yabateekerawo obukwakulizo ng'afuuse chairman wa iPod. Era obukwakulizo obwo Norbert Mao bwe yateekawo bwali bugendereddwamu kuba masente. Ne babulaba nabo olw'okuba baali banoonya kalulu nga baagala okuguumaaza ffe ababawuliriza. Bogo inavayo n'agamba n'ogamba nti sibonga naawe ebigambo kyali siri kyaliwo tonneefasa mwagala kufuna bifaananyi nange sijja kukola ki ebyo natubimanyi yali agendereramu kunoonya kalulu ka 2026 era okuva 21 sente za iPod abanuupu babadde bazifuna paka mwezi gwokutaano ogwa 2025 so bazifunye kwa 2025 paka 2025 wona osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala mu ngeri enjawulo tusaasirako abazadde ab'enganda bako n'ab'emikwano abafiiriddwa abaana ku ssomero lya King David Junior School Ndejje mu Makindye. Afunye ebirungi gwe tukoozaayoza nnyina Ssentamu Mukasa Sewandagi munnabyabufuzi munnabyanfuna mukugu mu by'ettaka mukugu mu by'obuwangwa munnamateeka munnabyafaayo. Ssentamu mbuuza abantu banyabo ne basseba abatulaba era abatuuliza yonna gye musinziira mbalamusizza neebaza bonna abalina be bayambye mu ngeri ezitali zimu okubajja ku ddaala erimu okubatuusa ku ddala. Nsanyukirako bonna abafunye ebirungi mu bulungi n'ensaasira abo bonna abafunye ebizibu ebitali bimu. Twagala okusaasira abaana abazadde abafiiriddwa abaana baabwe gwedde oyogedde ku King David yekka naye abaana abaakafa mu nnaku zino amasomero gawerako nga 6 agafiiriddwa abaana. Waliwo n'abaafuna accident ku luguudo lw'Enkokonjeru wali baasi train gye yatomera. Waliwo n'abaafunye engulu eyo ne bafuna accident eyo. Naye nalabye abantu bangi nga bagamba tusaba gavumenti ewere okulambula abaana baffe tebaddamu kulambula. Ekizibu si kya kulambula. Bw'okwata ssente gwe oba ddoosi oba ani yenna ategese kubaza nali ddoosi emyaka 4 ku Light College Katikamu n'otegeka okugenda abaana bo bagende balambule ojja kuwaayiwaayi essomero bwe liba terina baasi ffe eryaffe lyalinga lirina baasi driver waffe ye yabeerangawo kuba yabeera soba talina mirimu gy'akola avuga baasi ya ssomero buli wonna we tumuyirira abasoba ate tumala n'omubuulira nti katugenda kutwala abaana tubatwala gindi n'atubulira buli kizibu ekiri ku baasi nekikanika ne tuvaayo nga baasi yaffe tugyekakasa nti namu nga ne driver waffe tumukakasa nti ali soba. Era ajja kumakya okuvuga baasi yaffe n'ayingira mu ofiisi ya ddoosi ne mutunuulira ne mwekeberja nsembera n'okumbibwa nti mukuba akaama ekyo tekikulaga tumuyita mu ofiisi ya ngenda wa HM n'atuula awo ne mutuula omulinaana wano kati nensembera mukuba akaama bwe nti kati nanziramu nga nze njagala kuwulira kawoowo kava mu kamwa ke bwe mubaamu enjaga njiwulira bwe mubaamu omwenge nguwulira. Naye ebyo ffe twabanga basomero kati n'essomero eddala terina baasi ligenze ku waayiwaayi baasi train gye yatomera emabega ya waayiwaayi yes ya waayiwaayi ligenze ku waayiwaayi ne lifunayo baasi yo omusajja n'asasula buli kimu ntwalira abaana bange bagende bakole ttuwa okitegedde katalina control ku baasi ye si yagamba driver nti train yiri tosiba driver yalaba train ngejja y'obwongo bwe ne bumugamba nti bwenaatuukirawo ojja kuba okoze eki oyiseewo. So ffe mu defensive driving tukkiriza train bwemala okuhuutinga bwemala okukuba eŋŋombe ne bweba eri mayiro 10 naye ng'emaze okukuba eŋŋombe etteeka ligamba tewateekwa kubaawo asala ku luguudo lwayo. Kati tuba twakusomesa mu defensive driving toyinza kusala oyina kuyimirira olinde train emala kuyitawo n'oyitawo. Kati ekisolo tekirinaako control
kati omulala n'agamba nti bano ab'amasomero be basaddaako abaana baffe. King David abasomesa baafudde ne director yafudde. Kati ogamba otya nti director yasaddaasa abaana b'abantu nga naye yafudde? Si wokka liri essomero eryafa luli abaana. Musajja wa Katonda Doosi yategeka okulambula, mukyala we n'amugamba abaana gye bagenda okulambula nange situukangayo, nange njagala ngende nkole ki? Ng'omukyala si musomesa ku ssomero, just mukyala wa Doosi n'atuula mu bbaasi naye n'alugenderamu. Kati bano abalwashinga ku sipiidi nga bwalabye minisita w'ebyenjigiriza avaayo alwashinge ku sipiidi agambe amasomero mpeze okulambula tekuddayo, alina kyakweka. Tuyimiriza okuddamu okulambula ate n'abazadde bonna ne bakigula kubanga on the face value of it onenya kati masomero. Omulala waliwo neyangamire okungamba nti omanya amasomero gewagula ne gagenda ne galambuza abaana nga tegabulidde ku ministry. Tekirina tteeka bwe kigamba nti oba onaalambula buulira ku ministry. Naye abaana ba primary badde bakola kye capital. Wapifu agenda kolayo ki? Wateekwa okubaayo. Question hiyo nayo najja okuddamu ng'eri awo. Wateekwa omanyi mulina ekizibu mmwe naddala mu abataasoma ate nga temuli basomesa. Nina n'omulwe nalaba Abulahamu Luzzi ng'ayimiridde bw'ati ng'agamba nina okulwanyisa abantu abasomesa abaana baffe ebintu bino nga tebirina mugaso. Temumanyi lwaki abaana tubasomesa ebyo. Sooka obuuze lwaki bakusomesa Rhinelands eziri eri, lwaki osoma Canadian Prairies? Twazirabako Canadian Prairies. Lwaki osoma Canadian Prairies gye balima eŋŋano nga mu Buganda tolina w'olima ki? Ŋŋano. Ekigendererwamu kimu kyokka, twagala okulaga nti ab'e Canada balima eŋŋano bwe baafuna ekizibu ku kino na kino na kino bakola bwe bati okusobola okulwanyisa ekyo. Tuzimbe obwongo bwo buve mu kulowooza ku ŋŋano bulowooleze kasooli. Naawe alina ekizibu kya kasooli olabe nti bali balina ekizibu kya ŋŋano, ffe ab'akasooli tutetenkanyiza tutya? So kati wano ensobi yabadde kwani? Waliwo ekizibu eky'amaanyi eggwanga lyo kye litannategeera ku accident zino, naye ffenna tutya okukyogera kubanga kati tugume bw'omunoonya gy'ali bwe biba nga bigendamu tugume oyinza obutamusobola. Bwe biba nga biyita muwaatu ogwo, nkubuulira nti waliwo abo okwogera ebigambo naye tugume bw'omunoonya gy'ali lwa bigambo bye. Era yampereza n'akavidiyo katugumira nga mwami Sewandagi weegendereza ebintu bino. Waliwo ekisikwensi gye twagala okunoonyerezaako, gye tutaka okunoonyerezaako nga balisaaca. Lwaki buli lwe tuva mu kulonda wabaawo okufa kw'abantu? Tulina ensobi ze tukola. Omanyi kankubuulireko kojja wange, abantu bangi nga tugenda mu kulonda bagenda mu bikolwa eby'ekirogo. Beeraguza. Si kweraguza, okweraguza kulala. Okweraguza kwe kugenda ewa jjajja n'omutunulira jjajja munange mbuulira lwaki ndi mulwadde, lwaki emmese yavudde egindi nesala ku kkono, ekyo kye bayita okweraguza. Nago nasanze eggulo Kapa yayingidde restaurant ye neefiiramu. Tolowooza nti Kapa emala gafa mbu yazze namu yakayingira mu restaurant mmeka neefiiramu. Kati ekizibu ky'oyo ate tajja kunoonya nze, agenda kusanga omuyaaye gwajja okutuuka kamuga ndi oli mu tabbu gwoddako okufa, emiliyoni 10 ziteekaawo. Naye nga nsonga ntono nnyo eyinza okuba lwaki Kapa eyo emmese yazze neefiira mu Nankali. Kapa lwaki yazze neefiira muki mu Nankali? Kisobola okuba lwa ekizibu, eyinza okuba Kapa yabadde n'ebizibu byayo eri, naye mu kiwalazima nga kigireeta ne kigittira wano mu restaurant y'oli olala. Kisoboka. Naye kati kyenjagala okugamba nti abantu bwe bagenda mu kulonda abantu bangi bawanuuza ebintu bingi. Abamu bagenda mu bapasita abasinga okuba ffe betuyita abasamize wadde nga bateeka mu Yesu, bapasita abalina amaanyi, abalala banoonya baseeka abalina amaanyi, abalala bajja mu nsozi ewaffe ne bafunayo amaanyi. Naye okulonda bwe kumala okuggwa, njagala okuwulira ekigambo abantu bonna bulijjo, bwe weesimbanga mu kalulu ne kaggwa nga bakuwangudde, genda gy'osabira bakutukuze. Bano abawangula baleeta ebisiraani bingi nnyo ku bannaabwe basobole okubawangula.
abantu babeerawo nga bagamba nti mubonna abeesimbyewo tewali asinga Sewandagi bulungi naye tulonda buli abalyambula ffe tikinga kubanga ekigambo kyaga kubanga eddoboozi liri mu mitwe gyabwe bye batategeera abantu. Nze nali wano nga neesimbye Lubaga wano abantu balonda mu biru gwe baali bagambye nti bo kuba MP tebamuwa balonda Kawalya bwe yatuuka wali batiikinga mutiikinga nga tebamumanyi. Ewaffe Maganje eyo waliyo Malagala Ibrahim yeyanviirako okugwa mu 2011 abantu ne balayira ne bwali baakola atya tali wangula kalulu konna mu kitundu kyaffe bamulaba azze kubeebaza bannange mbeebaza mwebale nnyo okunonda ku bwa kansala nga babuuza twakulonze ddi yali ku kadi kubanga eddobo 221 eddoboozi lyagamba buli awali Ambulera akola ki kati eddoboozi eriwaga abantu okutiikinga eryo teriba lya bulijjo waliwo ensonga. Kati ekibuuzo kye twagala okubuuza ddala ffe bannansozi nti ebintu bino abantu bye bagendamu nga banoonya okuwangula nga tugenda mu kalulu biyinza okuba nga mulimu abaleeteramu bikanywa musaayi ate ne babisuubiza omusaayi ne bigunywa nga okulonda kuwedde kuba okuva mu 96 bwe tuva mu kulonda wabadde wabeerawo okufa kw'abantu okufaana bwe kutyo bafa mu accident owulira Kibwetere yabookezza egindi bano babookezza Emukula bano babasse mu Lubiri lw'Omusinga bano babasse egindi bano ab'Ebijambiya baatemye abantu e Masaka kati kulo tebadde kutema abantu kwa Bijambiya ne tulowooza nti tekijja kuba tugenze okulaba ng'ate kati abaana baffe bafiiridde mu bubenje. Okitegeera tuteekwa okubaako okunoonyereza gavumenti kwe-initiatinga tunoonyereze ku ekyo ffenna ab'ensozi banoonyereze n'ab'ebyo ab'amadiini gaabwe kuba nabo abasiraamu abo balaba nabo balina ebintu byabwe gye basabire gye basoma edduwa zaabwe tewabalaba Abasegirinya nga bagenze mu nsiko mbusimanyi balombera Museveni edduwa yakamula kati ebyo tuteekwa byetegereza. So okuwera tuwa mu masomero si ensonga naye waliwo okutya kuba kati ne bwe mbanze kati omwana wange tayinza kunkubira simu nangamba nti ate nkya tugenda kutuwa batuwe naye ate ffe eri ku Vision for Africa High School nze bangamba nti bagenda kutuwa mbawa ssente lwa nsonga baasi essomero liri eyalyo namu mpya ne driver mumanyi mbalaba kati eyo nsobola ogiwa naye bagenda kupangisa muwayiwayi omusajja baasi bamugimuwadde nga yavudde Arua n'atuuka e Kampala ebbaasi gye basanzeewo kumbe yeekoyedde naye yeekoyedde mukoowu n'agenda atta abaana. So ensonga ze tutuuka okunoonyereza lwaki abantu baffe bafa zisukka ku kulowooza nti waliwo ab'amasomero abasaddaaka abaana ekyo si kikyamu zisukka ku kulowooza nti okulambula kye kikyamu. Kati nga gwe bw'obuuzizza nti e Kapukyolwa abaana babadde bagenda kulambulayo ki kati nga gwe tomanyi biri Kapukyolwa mwana wa P4 n'omuteeka mu bbaasi omutole Kapukyolwa wateekwa okubaayo buuza yabadde atwala abantu kubanga gwe tuwa yabadde yaki kubanga director naye lwakuba yafudde bwe buzibu tobuuza director eyategese tuwa alina kubanga ali mu kkomera eyinza okuba no nga tosiba waaki yaviiriddeko abaana okufa tannaviirako baana kufa era tannatta mwana yadde omusi yakoze akabenje luli emmotoka yatomera baasi yatomera ekimotoka kisanga ku kkubo n'ekitomera nga gwogamba nti yategese yaviiriddeko abaana okufa. Bino ebintu ebimu mbiteekemu amagezi aga bulijjo nga mubyogerako oyo alina bbanga ali mu bwabanga waali ng'omuvunaana ki kati nze ekirungi nsomye misa bateeka batya yabaviiriddeko atya okufa yeetegese tuwa abaana bagende Kapukyolwa kati bageze Kapukyolwa tebalifudde gwe kati ekyo kyolowooza nti nze bwe ntegeka tuwa kati senga aba gavumenti mwabasibadda kubanga balina okuteeka eddagala mu ddwaliro emulaga abantu bawone okufa bala mutomulaba kyakola kati nawe tatumalira biseera naawe nagamba Balamu ali mu katemba talina kyamagezi kyakola ebyo byakola bya just kwagala kusanyusa mu abatabitegeera naye nze nga Sewanda gyabitegeera minisita wa local government nga musanga ali mu luguudo lwa minisita wa works nga mugamba nti alina kyakoze byalina okukola biri minisita wa local government akwate ripooti ya Muwanga akole ebyo. So omusajja ono yabadde ategese tuwa eyo gitwale Kapukyolwa n'abazadde bennyini basasula bamanyi nti abaana baabwe bagenda Kapukyolwa ekituufu ekyo era nga bababuulidde nti tugenda Kapukyolwa kulambula ekituufu nakyo okimanyi nti abantu bamanyi okuva no ne tugenda e Kasese okulambula nga tugenda okulabayo ebirombe
bya kopa. Tugendayo okulaba springs ziri ezokya. Tugendayo okulambula Maction Falls. Tugendayo okulambula park eriyo eyo. Ne Kapchola bayinza okuba aliyo park. Kapchola bayinza okuba bagenda Kidepo. Nga gye bagenda okulaba Kidepo National Park. Balabe nga bagenza okulambula ku Savannah Grasslands. Environment eriyo mbereyo. Yes, eyinza okubanga tour yabadde. Eyinza okubanga tour yabadde ya geography. Ate geography mu primary. Abaana tetubatwala mu primary gwe. Abaana tetubatwala ku tour kubanga tubatwala okubaako bye bagenda okustudinga nga bijja mu baziyimiriza. Kibakoze kikyamu minisita kyalina okukola atekewo commission of inquiry ng'eriko abakugu mu fields zonna. And I'm more than ready to volunteer mu field ey'ebyobuwangwa provided they will be able to meet my costs. Ate to volunteer, ate to meet your costs. Nandi mbana allowances. Allowances sigwe wesalira allowances. Feri so gantu ina kwa allowance wa mtwale. Asimala gajja. Mwe yobuwangwa. Ebyobuwangwa mbade nsaba tubireke tubiteeka omanya ade nebijulu egulunga naye akubacha ekyo kyokka kya buwangwa. Nga kyalowooza nti. Yena yenga kyalowooza. Nandi ate ebijulu tabinaako bukugu kati nza byogerako mbinamu obukugu. Ekituufu. Naye guluza naye lwaki yakyo. Nza byogerako mbinamu obukugu nkubuuziza ekibuuzo ekinene kiri pertinent kyakubuuza lwaki buli lwe tuva mu kalulu wabeerawo enjegongezo kw'abantu okwekirindi. That is the question. Kati so okuleta findings zo nga ziva mu byabuwangwa kisoboka nozifuna bulungi nnyo. Nkugambye abantu abo bonna abagenda abantu abo bonna bwe nakugamba wano ogambe sipiika ng'akola ki. Sipiika bwe yali akaayana nti emizimu gimutawaanya mu ntebe namusaba kakadde ka $1 tabakubanga yadde essimu. Yagamba emizimu gimutawaanya mu ntebe atyamu simanyi biki nemugamba bampa kakadde ka $1. Senga badde gwe tekwanja nga gw'okaayana gwe wona aligidde bwereere eriyo omulala asobola okaayana ne musaba emitwalo aga. Ono sipiika sente azirina eza woofiisi ekati ebintu baba babimusindikira batu namugamba nebiba byava Tanzania nebiba byava Nigeria nebiba byava Congo mu woofiisi tujja kubijjamu tubizeeyo. Tegezoba nga pastor yalinga abizaayo. Yiga yali muyaye naawe. Yiga nawe. Mwami Sewandagi ku nsonga ya accident eno olinga ngamba nti essomero teryadde na nsobi yo. Essomero terina nsobi. Kati kankubuulireko tebaganye tuwa. Bwe kibanga kiri ekinywa omusaayi nkyendowooza nti waliwo ensonga nga yeekuusa mu ebyo bweba weeri kati ojja kuwulira abaana abali mu bugundi buno busukulu vaani obutambuza abaana ate n'obwo bwe bunabanga bwe bakutteko ate okiri waasi osanga emmotoka ng'eyo eyiyo ng'omuntu agitaddemu abaana 100 bwe kiri zino emmotoka esukulu vaani ezino n'abaana awaca ate bavugana bubi nnyo nako nasanga ku makya agikubye mwara atamidde mulimu abaana baba bavuga bubi nnyo abavuga sukulu vaani ezo bazitikkamu obwana 50 nga buli mu kabbaasi mu minibbaasi ako abaana 50 eyo nasimanyi gundi zino ngene yagundi yakwezi gyavuga wano Nuwa bagitikkamu abaana 5 buli nasanga omusajja alina akasiyenta ng'alinamu abaana nga 3 abaana buli omu yapanze ku munne agenda ajjamu ono kati kyekinywa omusaayi bwe kinaabanga kikyaliwo nga kikyagwetaaga kijja gunywa n'ogwo gw'abaana abali mu ezo mpozi naye raba bawere ndabo tebajja zitambuza ekyo kye tulina okunoonya olaba sinotrak ezo oziraba era totuulanga ku bodaboda ng'oli mukazi n'obeerako n'omukazi n'omusajja nga muli aba ezo sinotrak buli oligisanga ng'etomedde abantu ku bodaboda ng'eriko omukazi n'omusajja aba batomedde abalaba baleeta ekibooziboozi ekyekisiru wano mbweze emmotoka z'Abachina tezikola ssente nga teziridde ennyama ya muntu era babatomera babagenderedde ezo sinotrak abantu zibatomera zibagenderedde era togisanga nga ngetomedde wa bodaboda n'oba n'ekisa n'ogamba mbu yabadde accident oyo wa sinotrak n'omukwatirwa ekisa nedda bw'osanga nga wa sinotrak ng'atomedde aba bodaboda mukoleko n'amaanyi nga bw'owulira sibakubamu muliro naye nkubuulidde aba sinotrak batomera abantu nga babagenderedde. Mwami Sewandagi
kati directive yeyo because directive endala eri awo ng'ogyeko bino byatebagenda mu trip 2 weeks besomero ligaddewo kati bwe liggalawo abalina bus bazisiige yero emawanga amalala agasinga kabu zonna ezikola zonna ziri painted yero mbu yero bus bazisiige yero zisobole okubeera well identified by the traffic officers biki okwewala ebizibu ng'ebyo bwe tuzisiiga red tezibeera identified bwesokola amawanga amalala bukaabu bwonna buba painted yero anti bo lwaki buli painted yero ewaabwe tebalinayo mu America eriyo political party yonna gy'omanya eri affiliated ne yero kala ebungereza olinayo political party yonna gy'omanyi eri affiliated ne yero kala mu kutaasa baana tolese byabufuzi anti kati gwe oadaputinga ku mawanga amalala wano kala eya yero kala ya NRM yes kati banoonyeyo kala endala kuba kala ezirabika weeziri NRM teginako copyright nekyogamba bw'osanga pikipiki nga ya yero oyinza ogamba nti owa Nuupu nga yagivuga era ogamba efaanaganye mu kala ya NRM but kyengamba nti tegivunaanyizibwako kyenkanyi nti yo kale eno ya NRM era tewali mulala gyagikozesa kojja wange oba ennaku zino olya mmere kisimanyi naye kati gweyagala nziriziganya n'ebyo byoyogera era tuteekwa kukkiriziganya na byenjogera nze nnyange nyina ebyange mu mutwe toteekwa kukkiriziganya byenjogera ekyokubiri nabadde ntunula jjo olunaku oba nabadde ndaba ddi jjo mbadde kwali Jazeera nindaba abantu ekalamojja nga bafa enjala naye mu myaka 4 ejja Museveni nga katugenze mwana mweji abantu bakyafa enjala mu nsi tutuuke mu myaka 5 mineral rich Karamoja abantu babe bakyasobola okufa enjala butereevu ate bakyasobola n'okuvaayo ne bajja ku nguudo z'omukama nakugamba mu lipooti General Salim Saleh gy'alifulumya ey'ettaka bwe ndiba nkuwa lipooti yange ngenda kubuulira omu abantu nga 3 mu gavumenti nga buli omu alina ettaka Karamoja lyotasobola kukkiriza bunene omu alina square miles 10 muntu omu square mile emu erimu eka 640 muntu omu alina square miles 10 ze acres emitwalo 614 bya muntu omu muzale weeyo yasiba awo awali omanyi tulina maapu eyo sa Edward Mutesa yagikozesa 1959 the mineral exploration map eya Uganda yonna olina asiba square miles ezo 10 ziri mu vermiculite ziri mu gold ziri mu tungsten ziri mu n'ekyobugagga kyekirala binga 5 mu ekyo omuntu ogwo yasiba square miles 10 waliyo omulala alina square miles 2 mwezi waliyo n'omulala alina square miles 10 naye mu ndagaano y'olwenda bannaffe gye basinga okuvumirira teriyo muntu buntu tekinoomu yafuna ttaka lisuka mileage mayiro 8 buli muntu yafunanga mayiro emwemu mayiro ne square mayiro bye bimu anti gye bayita mayiro square mayiro ebamu eka 640 buli muntu yafunanga egi mu 75 Amini bwali structuringa bwateekawo okulunda ente n'akola eyo ankole Karamoja Cattle Corridor n'ateekamu ranches nga za square miles ezezi 5 eyo farm nga bagikuwa bakuwanga farm bakuwanga ettaka ne bakuwa n'ente gye balwanira enjeru eyo gundi gye yatunda era nayo gye baatwala eyo naye bagitwala mbamanyi ey'enjeru ogamba wano wooweta bwoti n'okwatalira eridde nyenga eyo gye mbadde ngamba eyo gye mpulira mbu abasajja bali bagala kwekubirayo masasi waliwo n'omulala yalina ettaka lye yalisinga mu banka ku luguudo olwo lwe lumu yalisinga mu banka olwo luyita enyenga yalisinga mu banka neyagala eritunde n'agendayo yeegayirire gye n'omumagye ga Uganda wano n'abidinga ng'alitunda omusajja n'agenda amwegayirire sente zamulemerera mu banka anti banka bwetunda property egitunda sente nowakiri bwokkiriza n'oyita emabega n'ofuna omulala n'agigula ne mugitunda at least ofunako tegeeza yeyo omusajja aviiramu awo kuba bwe baako mogeji ya banka tolina gw'osobola kugiguza
kubate banka kuba banka bwe betwala ettaka lyo eritwala ku value etwala 60% kwe kuweera kubanga ye first sale value ya property bwe tubala emmotoka eno kibala mu milioni 10 tukubalira milioni 6 kati ku 6 yeba first sale value milioni 6 kati ezo 6 tubalako costs ez'okuseringana kinaki milioni 1.2 kati emmotoka ye milioni 10 tukuwa loan ya milioni 4.2 songa ate bwe tuba tugitunda osobola okugamba omusajja nti emmotoka nga milioni 10 mpambu 8 nosasula banka 4.2 nosigaza 2.2 oba 3.2 naawe nobaawo kitegedde naye kati ebyo nabirabye nga Karamoja ekimu ku bitundu ebisinga mu golodi abantu baayo bafanjala naye twabigamba abantu nti omuntu yabasongera Buganda n'abalaga nti Buganda ye mulabe wa Uganda era ne bwe tuba tusoma gye tusoma eno mu misomo gyaffe egy'amateeka emakerere bakusomesa nti endagaano y'olwenda yanafuya ebitundu ebirala n'eddira Buganda n'egitiitiibya n'egiwa ekifo ekitali yaayo naye mu 1900 omuzungu bwe yali akola endagaano yagikola na Buganda yokka teyagikola na bitundu birala byonna era omuzungu okuva 1900 okutuuka 1903 mwezi yali akoze endagaano 15 naye bano bakulagako ya Buganda yokka eye 15 endagaano ya Bunyoro bwe yali atandika okutonda Uganda eno yatandika n'endagaano ya Buganda ey'olwenda n'amaliriza n'endagaano ya Bunyoro eya 1903 mwezi naye ne bwogenda Makerere mwaka ivu teriyo ndagaano eyo ya Bunyoro ya 1933 tebagikulaga naye basomesa ya Buganda nabuuza musomesa wange Dr. Kabumba ne mugamba nti Dr. gwo tusomesa wano tuli mu kirasi eno tutudde fe tuli ba sekendiya mu mateeka gw'olina PhD wasoma n'omalako first year n'ogenda ku LDC n'ovaayo n'okola masters n'okola ne PhD omuntu bw'akusanga wano n'atuwamba ffenna mu kizimbe kino n'agamba nti gwe headmaster w'essomero lyaffe abaakutiitiibizza abaakuwadde kwegamba abaakutadde waggulu waabo teyasobola kukiddamu Buganda bwe batyo bwe baagisanga mu 1900 Buganda yalina PhD nga Bunyoro tennamalako na P7 bwe tuba twogera mu by'amateeka mu byanjigiriza Buganda yalina PhD mu mateeka ng'atuli okumpi ennyo bw'aba yali wala nnyo yali okumpi ne Buganda eyali atulinaanye yali mu siniya yakuna Bunyoro nga ffe tulina PhD mu 1900 Buganda yali kabejja kati bano balowooza mbu baali tutadde ku level y'emu abantu basooka n'okutuuka balina n'ekiseera bwe baatuuka ne bagamba tetujja kulinda Karamoja kukulaakulana eyali njogera we shall not wait for Karamoja to develop naye nabo babateeka mu Uganda naffe era owe Karamoja asoma ennyingo eya ssemateeka eya 21 n'agamba nti naye all persons are equal before the law era naye n'agamba naye ali equal naffe abaawa ab'e Buganda kati bano abalala bannayuganda ne bamigurating okuva mu bitundu byabwe basooka kwagala kulaba nti basobola otusupasidinga nga batusinge bwe balema otusinga ne basalawo kabamigurating okuva mu bitundu byabwe bajje bamaamire Uganda nagamba omuntu kolako tuwa kojja wange ennaku zino olina emmotoka vuga ekkubo lyo gendako embalala ova erya Ntonde njagala ojje ng'okwata vidiyo wano wonna wonna natambula ne kwezi n'akiraba nakimulaga bw'omala okuva erya Ntonde bw'oti Buganda olinnya linnya akasozi bw'oti ng'oyingira Nkole olabe oba tewaliwo njawulo wakati w'ekitundu ekyo n'ekyeno bw'oba tokutte Nkole tuuka awo wennyini waggulu kwata Kaguta Road okwate kuba erigenda Nyabuchozi yiriyite Lwakitula wa Museveni n'ewalala ojja kutunuulira agriculture land eri planned obulungi ennyo nti baplaninze ensi yaabwe for agriculture ewaffe ne batuwa slums eziri unplanned bakikoze mu bugenderevu okuddira Buganda bagifuula akatale ate akali unplanned ne bagamba ne batuka ne ku level egamba nti Buganda terina kyesobola ganyulwa mu bwayo nabadde mu gombola bagiyita Makindye Ssaabagabo
ogimanyi Sabagabo omanyi weeri wali waggulu awali division wenyini Makindye Sabagabo ku Makindye Sabagabo yimirira ku Makindye Sabagabo division otunule side wano waliwo Kabuuma simanyi kaki awaawo n'abajuzi ebyalo ebiryawo kasiraamu akafu akawedde emirimu nembuuza abamakindye Sabagabo mu property rates mufuna sente mmeka wano ne bangamba nti budget yaffe ya billioni 9 billion mu property rates n'ettaka eryo naye bafunamu 9 billion ttaka lya kabaka tafuna yadde sirinjaaga naye bo 9 billion zigenda mu Makindye Sabagabo ebyo byonna babikoze babigenderedde kati banafuna abakalamoja bino twayagambanga nti olutalo omulutunuliza Buganda ng'omugagga babeera ku kyalo abantu bagenda ne bamuggulako olutalo naye ng'ate omugagga yali bayambye n'aweerera n'abaana baabwe n'abawa n'emirimu n'abakolera n'enguudo n'abakolera n'enzizi ne bamuggulako olutalo ku kyalo bonna ne baba nga balabe nga baagala kubba maali ya mugagga nga tebamanyi mugagga kiki yakola okuba ekyo bajjajjaffe wano e Buganda eno ensi baagikolerera okuba weeri. That's why buli atunda ettaka wano mu Buganda n'aliguza abagwira mutunuulire olabe buli lwe limala okuggwawo naye nga ssente zimuggwako. Bangi waliwo bempulira abatunda nga balina bajjajja ba Buganda kankuye bwomanya bugira bwomanya akyasembeyo kati okufuna ebizibu ennyo ku ttaka badde alitunda ye Maganda aziyiga wewajjomaanyi ettaka lyatunze wano obungi bwali olimanyi Jomayi yali yasinze okukola sente mu ttaka alina kaki kati simanyi ebizibu byalina obimanyi obungi abamu banjo bamanyi obungi bajjajjaffe baateekateeka Buganda eno ebenga etweyagaza enkya kati ffe ne bajja batuwambira ku front line ezi batuwambira ku yeddiini ne batuwambira ne ku front line y'ebyobufuzi nakugamba nti John Patrick Amama Mbabazi yakola fundraising ewaabwe ekinkizi Kiza Besigye n'agibeerako kusonda sente ne bafiirwa ne bagenda entuŋŋamo bonna ab'opposition n'aba NRM bonna ne babeerako nga wano ewaffe Buganda maama wange Hajati Minsa Kabanda sisobola mukubira simu nenjogera naye. Lwaki tosobola? Omwawukana mu byobufuzi kubanga ye wa NRM bajja muwulira nga ayogera ne Sewanda gy'opposition. Enkulaakulana kukolera bantu ekyo kijja kuleeta obuzibu era ne Museveni alumwa nnyo okulaba nga awali ab'opposition waliwo ebitambula ne bajja batulumba mu byeddiini wano buli munnaddiini abuulira enjiri gwe batenda nti mubuulizi wa njiri avumirira by'Abaganda mbulira yogera tandika menya basatu bokka avumirira bya nnono menya basatu bokka bomanyi nti bamaanyi nkubwa enjiri yaabwe oba teri kuvumirira nnono y'Abaganda era eyaffe ne bagifuula saani okumanya baatuuka wala omuzungu yatusanga wano ng'ekigambo Katonda tukirina naye bw'otuula omuntu ayimirira gati n'abasamize n'abaabwe mbula bakatonda bamumanyi kubanga abakuba eddagala agamba nti Katonda ng'ayagadde naye nga Katonda eyaleeta eddiini wano yasanga ffe Katonda tumulina naye omuntu n'akulowoozesa nti kati ebyo bifuuse sitaani era obalaba kati byatandiseeko babuulira ebyemiziro embogo tubadde ku nsonga ya so nti ensonga y'abo abantu kati abantu batandika okulowoozesa ebyo sentamu tojja kufumbira wa mbogo tojja kukola bwoti ate abantu babikola ne basirika nze wange mukulu wange yaddira mutabani we mutabani we ne tugendeyo gye twagenda era kaayi mutabani we n'awasa omukyala nga Wankima nga takoma kuba Wankima kyokka nga n'erinnya omukyala ly'alina ly'erinnya lya maama waffe Namuddu ate nga yabakola ekizibu kati ne mbuuza nti mwe muyinza okugamba titamuzira kubanga mu Buganda omuzzukulu ayita jjajjaawe mukyala naye kati gwe oyo omwana bamuka mwana
mukamwana wo baba alina erinnya lya maama wo gwogenda muyita otya ate nga oba ogenda muyita otya kati ebyo ne bijja nga bitutaataaganya so kati eyo embeera gy'olaba ng'ezze enyigiriza netwala mu byobufuzi bw'etyo nteeketeeke nti eno pulaani ya muzungu abaddugavu abaganda wano be baakulembera okulwanyisa omuzungu ave mu Uganda nabo kino nabo bagenda batwa independence nga ya fitina ne batulemesa okukwata ku bukulembeze eddiini y'obukatuliki nekwata Beni Kiwanuka alemesa Obuganda okwefuga bwokka nakugamba nti Buganda esinga Rwanda ne Burundi ng'ozigasse wamu Rwanda ne Burundi zigatte wamu Buganda esigala yezisinga obunene naye zonsi buli emu erina agikola ki agikulembera omwami n'atuwa mu comment n'agamba nti mu Africa Buganda erinamu ensi ezisuka 24 zesinga obunene mu Africa ensi 20 nga zonna Buganda ezisinga obuki obunene omukatuliki n'akwata Beni Kiwanuka n'amuteeka waatulemese okwefuga nga ffe lwaki ye yazimba omuzungu bwe yali atambula ng'azimba Uganda n'omukatuliki yatambula n'omuzungu ng'azimba ebigo bye kati nga Buganda bwevaamu negenda yokka kitegeeza nti nabiri ebigo bye byazimbye eri bigenda kubeera okiraba kati nga ye yalwana kukulembera ebyo kati n'Abaganda ne bagamba nti okke naffe Beni Kiwanuka oba gwotulemeseza okwefuga naffe tetujja kukkiriza kufuuka ki prime minister nabo ne bamulemesa Buganda nefiirwa ne Beni Kiwanuka n'afiirwa Beni Kiwanuka n'abulako amayitire yafa n'abulako amayitire ne Buganda bwetu yafuuka kiipa enkyekubire ya buli omu kati ezo zonna ntalo za byabufuzi ziri enkadde naye nakugamba nti Buganda wadde yeefuga naye twajjawo muzungu eyali omweru ne tufuna omufuzi w'amatwale omuddugavu ye buli kiseera ajja alwana bavuganya tuvudde kati abavuganya abo nga tubalwanyisa walabye indictment ya Kojjaawo Kojjaawo ngani manya ya taatawo Lukwago wagisomyeko abantu baba baagala okukola gye bayita indictment kati Lukwago yabadde asaba bail mu kkooti eyo gye yabaddemu nga basobola ogimuwa kati bano ne badduka ku speed nnyo era Lukwago yagenze ne ku rekodi nga ye muntu akyasoosa okuba n'omusango ogwa Naggomola gwe baakomiitinze mu High Court mu kiseera ekisinga okuba ekitone ekitaweza mwezi abantu basinga komito babadde bagimalako myaka nga tebanda kukomitinga naye tiyewezeza mwezi ne bamukomitinga nga lwe bamala okukomitinga kitegeeza nti bantu tebakyalina buyinza bukuwaki bukuwa bairu naye twayingidde mu jurisdiction za court eyo tezibeerawo naye bw'osoma indictment ya Lukwago n'ogisoma ogyetegereze yabadde cramp oba kwabadde kukurashinga nti oli ya designinze ekintu okukwata opposition yonna agisibe mu tweri agimenyemenye agijjewo waliwo ennyinga yabadde yogerwako nti Lukwago ne banne bakozesa engeri ezikontana semateeka wange aliwo mulina wali njamukulaga nti kubanga waliwo bagamba nti kigaanibwa okujjako gavumenti ng'okozesa engeri eziri unlawful lusoma akawaayiro namba genda maaso nze kansipenkano namba 2 kati bagamba nti abantu bakozesa enkola enkyamu nga bakozesa walk to work ne defiance okwagala okujjako gavumenti babirese mu keesi eno yes mu indictment ya Lukwago ebya walk to work ne defiance walk to work ne defiance babyogeddeko ng'ebimu ku bintu Balukwago bebagira ki bebakozesa tusoka tugende mu maaso egundi obuwairo ogundi ogenda gino njakkanonyera njakikulaga indictment njikulage naye kyenjagala okukulaga nti ekyo ekigendeddwamu bw'ogenda okunoonya bannabyabufuzi bonna abaaliwo mu biseera bya walk to work ne defiance wadde yali ya FDC tewali munnabyabufuzi ate akirimu
Obajjukira eyakulemberawo okutuwaaka baleeta Mathias Mpuuga nga yakava ne mu Bwakabaka teyali wa DP mu Buddobo yali wa Ssuubi nga yakava mu Bwakabaka bwa Buganda nga talina kibiina kya byabufuzi nga wa Ssuubi era gye baamunona nga ali independent n'agatta bannabyabufuzi bonna ab'oludda oluvuganya gavumenti abaaliwo ne bayingira mu okutuwaaka kati indictment eyogera and others at large. So there are many. Waliwo yali mu opposition agenda okusigala. Abuna baba bagenda. Tolabanga abo tuli ku buzibu. So Ssemujju ali ku kituufu ayadduka. Okudduka tekujja kumalawo bino. Ssemujju ateekwa kukomawo wano ekijja kijje. Ekimukolebwako kimukolebweko. Kakati mumisondaji. Abo okufa bajja kufa. Abanasigala bajja kusigalawo naye nge the end result obukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni bujja kuva mu Uganda nebo bunatufuga emyaka 7 bujja kuvaawo nebo ginaba 10 nebo ginaba 2 naye bunaavaawo butya yensonga era bwe bulivaawo bulire Kaligase ki era bwe bulivaawo ababubaddemu balisigalawa ebyo tugamba mwami Museveni kati atunulemu nga tannalagira kukola bino ebirala bakola ebitaliimu makulu bwali baavudde mu bukulembeze Museveni asobola okufiira mu bukulembeze anabeerawo nga si ye president mutabani we Muhoozi najja era naye n'atukwata ne Muhoozi naye asobola okukukwata ne Luhamya naye n'akola ki najja naye oluvannyuma lwa Luhamya Katonda ayinza okuba nga yabawa omukisa nga mukisa gwabwe gujja kubatwala bwe gutyo oluvannyuma lwa Luhamya kiki ekiribaawo binaayiika oba balisigaza kuba Gaddafi bye yakola byonna byayiika otwogerera Gaddafi omunoonya n'omunoonya n'akulaba era Uganda mwinako Oluganda teyasobola kukkiriza nti eyewa Gaddafi wala wano waffe e Buganda wano omukyala gwe bayita Nalwiso Major Proscovia Nalwiso mulaba wa Luganda ne Sir Apollo Kaggwa nitakyogera kati gwa kitegeero looza lwaki tebakyogera mbimanyize enkola ndi munoonyereza ate ndi Muganda Kaggwa yakola ebibi bingi y'omu ku bakatikkira bakyasinze otukola ebikolobero ebingi ennyo wano mu Buganda amasomero ga Sir Apollo Kaggwa bagakola nnyo weegali negajja vaawo weegali naye tekituganda kujjukira biri bye yatukola bino byonna ebizibu bye tulimu wano kati ebitutubizza mu kino olwaleero Sir Apollo Kaggwa yakola endagaano y'olwenda eyatuteeka bannayuganda gye basinziirako okutusongako n'okutuwalana eyo gye basomesa Makerere ndagaano ya Sir Apollo Kaggwa etaddeko obukyayi buno bwonna twagisoma mu history wa East Africa ndagaano ya Sir Apollo Kaggwa ne Bishop Taaka naye n'abo bajja tuuka ekiseera nga batya naye ekizibu nti Sir Apollo Kaggwa wadde ensi yaffe yagimeesinga teyagikola nga Gaddafi bwe yakola Libya so otuuka nga bakugamba wadde mukwano gwa Anita Amongi n'omwewakana n'ogamba sibangako mukwano gwe babijirwa bayinza kati okubuulira nti wadde Amongi bwe yatukwata twafuuka mikwano gye tebafuukanga ebyo bireke olaba ne Muwanga Kivumbi naye yavuddeyo era naye bwe yabadde avuma bwe yatandika mubabadde bana yatandikidde kwanetya Anita Amongo Muwanga Kivumbi yakoze bubi nnyo kubanga Amongo amugaggawazza Muwanga Kivumbi yabadde alina ddala mu losoli tevuma Anita Amongo yakoze bubi kati obuyinza bukuvaako buli muntu akwegaana yanze tabangako mukwano bifaanana ng'ebyalaavu omusajja omusanga nga babadde n'omusajja emyaka aga nga balina n'abaana 15 omukazi n'agamba ekisajja ekyo tekimalaako naye nga balina abaana bameka 15 bamaze emyaka aga naye nagamba nti ekimalaako nabino bwe bifaana so tubuuza mwami Museveni n'aba muliko nabano bonna abawagira ebitambula ku ssaawa eno banjiwadde omuliro nti mu mbeera eno ebiri e Libya bibasanyusa oyagala tuyagala Museveni n'obukulembeze bwe bujja kuvaawo obaddi bujja kukola ki by nature dictates that naye twagala omuntu ave mu bukulembeze nga bamwogerako nti oyo ye father of the nation George Washington ne banne ku president Museveni tekisoboka nga yamazeko emyaka nga 10 omanyi lwaki kisoboka mwami Museveni byonna byakola Jerry Rawlings e Ghana yabikola naye kati Jerry Rawlings ye father of the nation wa Ghana mwami Museveni ku ssaawa eno asobolera ddala bulungi nnyo
okutereza byonna. Paulo gw'oli musajja mu Katuliki ateeseteese bangi ng'abalaga nti obuyinza mu buyina kati abajjako ate ekintu gw'oli musajja mu Katuliki naye gyatuveewo kubanga tetunagikwatako. Paulo ye yali Sawulo yabonyaabonya abagoberezi ba Yesu ne wakyukira Bayibuli etugamba oli yamubuuza nti Paulo onjigganyiza ki? Endogoyi nga bagikubye ekigo bwe yakyuka tewali yamusinga kukolerera Bukristo na Bukristaayo. Ne mwami Museveni waali wano asobola okukyuka mu lunaku olwo teyeetaaga na mwaka olu. Awo bonna bola abatuba abantu ezo zonna drone naki ne zivaawo olaba nga tewakyali. N'obweyo yadde atwala omuntu mu basement omu bw'ati yadde muhoozi atwala omuntu mu basement n'abula. Kigambo bugamba Museveni ng'alagidde nti mukozi akwatibwe bamukwata. Wadde nga ye CDF. Ekyo kimanyi oda y'amagye nti kisobola. Kisoboka. Nabagamba nti mukwata. Ate ozo kwata muhoozi weetaaga ki? Just kumujja kasa emundu agisa wansi n'olagira abamulinaanye nti mumukwate abawali. Tomulabe ng'akutte bajje n'omuhoozi. Muhoozi bakutte bajje no si bamusooka mu magye. Si bamusooka ne ku ranka ezo ezaawaggulu. Teyabakutte. Tabasibye. Tebali mu makobera tebalaajanire. Tabakwata n'abasiba. So mwami Museveni biro byonna asobola obbitereeza mu lunaku olwo. Sina kutwala mwezi n'agamba nti banyabo ne bassebo bwenna tutekewo akakiiko Truth and Reconciliation. Buli alina kyakoze tuve mwami Sowandagi ebyo President Museveni tajja sobola bikola okulaba bangamba nkuyigirize bamoderatinga oleke okugamba omugenyi wo nti njagala tuveeyo. Omugenyi bw'aba ayogera uliriza omugenyi bw'aba ayogera bw'apoozinga ali opposinga bw'apoozinga ate naawe ebyamawulire obaddeko ku TV bw'apoozinga mubuuze ekibuuzo ebyo tubitegedde naye ensonga eno neeno ogyogerako ki? Tugenze ku iPod wagitegedde ebiri iPod abakulembeze b'ebibiina mu iPod buli mukulembeze agenda funa emmotoka milioni 85. Ekyokubiri ne Bobi Wine nga kwali. Ekyokubiri NUP mbu yakkiriza okusikayo akasente ako olw'embeera eriwo. Yakkiriza baleke kulimba. Omanyi kojja wange omuntu omu alimba banne. National Unity Platform tegaanangako okuva mu iPod. National Unity Platform mu mwezi ogwokutaano omwaka oguwedde Robert Mao yabateekerawo obukwakulizo ng'afuuse chairman wa iPod. Era obukwakulizo obwo Robert Mao bwe yateekawo bwali bugendereddwamu kuba mu masente. Ne babulaba nabo olw'okuba baali banoonya kalulu nga baagala okuguumaaza ffe ababawuliriza. Bobi Wine avaayo n'agamba nti sibonga naawe ebigambo sirikyaliwo tonneefasa mwagala kufuna bifaananyi nange sijja kukola ki? Ebyo natubimanyi yali agendereramu kunoonya kalulu ka 2026 era okuva 2021 sente za iPod abanuupu babadde bazifuna paka mwezi gwokutaano ogwa 2025 so bazifunya kwa 2021 paka 2025 nga bazifuna mwezi gwakutaano omwezi ogw'omukaaga ze bataafuna ate nazo bazikiraiminga bazisaba ezo ze bataafuna okuva mu gwokutaano paka mu gwokutaano omwaka guno okulayira okutandikira gavumenti empya ekole ki etandike. Kati bino babadde mu katemba waabwe bakkiriza era kati bagenda kolagana ne iPod. iPod yakyusizaamu ki ekitaaliwo luli ekipya nsimanyi anti gwe amawulire gwokola okunoonyereza nze ndi wamateeka iPod esigadde nga iPod. Kati bano nsonga ki gye batuweeya bazizza mu iPod batadde emikono ku ndagaano twalaye ne mwami Museveni yabaddewo nga balinawo ekifaananyi ekinene bwe kiti mwami Museveni n'akiteekako siginicha ye na bano ne bateekako n'owa Nuupu n'ateekako ensobi yabadde enjawulo yabadde emuyoka nti Bobi Wine y'ataakoze eki y'ataabaddewo okuteekako. Naye nakugamba enteeseganya za Bobi Wine okudda wano akyaziremesa ali ogu Muhoozi Kayine Lugaba yakyalina obutakkaanya bwe naani ne Bobi Wine yekka. Era Muhoozi lwalikeera ku makya n'agamba nti ebyo tubimaliriza nokyali wange ojja kulaba Bobi Wine wano. Bataatayo bwe bali mu matiza kuba akirimu ejjemusale yakirimu amatizo mutabani wakkirize naye lwakuba nono naye mukambwe agamba nti Kabobi yanvumye nnyo ne Kabobi naye avuma manyi beevumira ku Twitter eyo
era so kakati fatubale tumanyi nti abasajja bagenda vuga struggle nga kana akasente bilioni 5 4 buli tamu nga tebakakutinako. Kakati ngenda kulaga obunanfuusi bw'abantu. Bakugamba nti Mpuga yafuna milioni 5 yalya kiruddu eyo kati Bobi Wine bagenda muwa 8 abalidde kiruddu naye nga temunabala kumanya. Ojjukira Bobi Wine emotoka ya bulletproof baba buli yagimuwa gundi bawagizi be baali bakakasa nti bagimuwa. Mwabinoonyereza mubizuula nga bawagizi bagimuwa. Mwami Museveni kyavudde atufuga emyaka aga. Mwami Museveni yajja wano ng'amanyi bannayuganda kye beetaaga okusobola obbafuga. Beetaaga ki? Era omuntu yenna yakivaako tasobola kukulembera bannayuganda bano. Bannayuganda baagala omuntu omusiru. Mwami Museveni ne yeesiriwaza n'abaleka ku zireediyo ne mumuvuma n'abaleka amawulire ne mukuba obukatuuni. Spaya Sento ng'akuba Museveni obukatuuni mu mawulire asomesa Makerere ku University. Mukozi wa gavumenti. Naye akuba obukatuuni n'akuba omutwe gwa Museveni nga guli guti. Wali omulabyeko nga bamukwata? Kojja wange asomesa Makerere ku University. Era ye ku Facebook page ye takwandiikako kigambo yadde ekimu. Ye musajja obubaka bwe buli mu bifaananyi bukatuuni. Walowooza Museveni tategeera? Kati kikyogezaako tegeeza. Obuuzizza nti Museveni yasoma bannayuganda n'abasoma ki? Okusooka Museveni abannayuganda sooka babuza tulo n'ateekawo otulo. Abantu bagamba nti kasita twebaka otulo. Yenyini yababuza. N'abekkalamojja be natandikiddeko abafa enjala. Enjala kati bafa. Omanyi gwe kye bayita okufa enjala? Bani ate ekyo nga kiba kikaamu. Enjala neekuluma paka bw'ofa. Kitegeeza oba omaze ennaku nga 4 ku 5 nga toli. Waliwo omusajja bamuyita Sserubiri. Ali Maganja awo. Muganda wa Tom Kitandwe. Yajjanga abanja abapangisa. Mukwano gwange mulangira campaign manager wange nga yalunda obugubi. Omanyi bayita obugubi. Bugubi bulinganga bukwale bwabikanga obuji butono babuleese. Ng'obukwale bulinga bukwale obuntu obalinga babulunda ne balunda obugubi. N'akwata ennyumba eyo. Ennyumba ye bano bamulangira gye baali bapangisa nga ababanja n'agizibako ekkufulu. Obugubi ne bufa enjala. Naye emiranga gyali munda omwo ng'obunyonyi bukaaba. Bunyonyi ng'enjala ebutta. Teyamusaasira kujja kuggulawo. Naye enjala yaluma obusolo. Kati kanve ku busolo. Gwe kati kojja wange nze lulinda jawo ne nkugamba nti nze nveeka nga nalidde Kyagulo ne nzirayika n'endya Kyagulo gamba nti wangi nakati essaawa eno zizino tezinawera na ssaawa 4 naye oyagala kulya. Nakedde kwogera nkedde ku leediyo njogeredde essaawa 3. Kakati omanyi okwogera. B'abakalamojja balina kusirika. Balona enjala. Ekituufu kiri. Bakafa abantu bawera 50. Obulamu bw'enjala muganda wange. Naye ng'ekalamojja eriyo ente. Kitegeeza n'ente tezikyaliyo. Nazo ziba kubanga tetuyinza kukkiriza abantu baffe kufa njala nga waliwo ente waakiri tugisala. Fone Buganda tubala. Tumaliriza iPod. Omutwale kuki? Njagala kutwala wa Balamu na Mere. Tumalize sente ne basente b'ebyalo. Leero ng'olina programu nnene nnyo. Si nnene nnyo. iPod njagala kugamba nti bannayuganda basaana batutegeere ffe bwe tuba twogera ebigambo bino. Tubyogera ne bagamba nti tulina obukyayi ku balala. Sewanda gitayagala NUP, Sewanda gimuzibu n'ebigambo byange ku National Unity Platform byenjogedde kojja tokyanzikiriza na kubiddamu wano ogamba nti eyo tuleke tubagambye bingi. Naye kati obunnanfuusi bwabwe buli munnayuganda abutegeere. Era abulabe amanye nti abo tebalina mu maaso gye batutwala. Emmotoka Bobi Wine nkugambye Mpuuga baamuvunaana miliyoni 2. Kati buli President General wa kibiina Bobi Wine yaba ya Bobi Wine. Ya miliyoni 8 gye bagenda okumuwa. Miliyoni 8 bwe bibange 5 zaali kiruddu 3. Miliyoni 8 ziba kiruddu mmeka? Naye zo bajjagamba ziri mu mateeka. Miliyoni 8 bw'ozikwata kati abakalamojja abafa enjala. Kilo za kawunga 10 ewaffe. Kilo 10 zigula omutwalo gumu mu 10 yeezi. Buli kilo yamme. Akasawo ake kilo 10. Kilo 10. Mutwalo gumu mu 13. Kilo 10
gye mitwalo lindako kiro 10 akasaba kachire 10 kagula gumu 3 kugumu kitundu wakati wogumu 3 n'ogumu ekitundu akuseera bokasanga ku dduuka giba mitwalo egi ebiri kiro 10 gye mitwalo aga gye mitwalo 2 kiro 10 ze miliyoni ezi 2 ukitegedde kati miliyoni 2 bw'okubisaamu ze nsawo 10 ez'akawunga miliyoni 2 kati kitegeeza nti ensawo z'akawunga 100 ze miliyoni aga 2 kati kitegeeza nti emmotoka gye bagenda okuwa Bobi Wine yekka nsawo z'akawunga 400 byokka nga buli nsawo ya kilomeka kilo 10 zisukamu 400 zibantu kisawo nga kilo 10 miliyoni 805 nsawo 400 byokka nsawo 400 kati bale nsawo y'akawunga ekilo 10 nga buli muntu omuwadde half ate ali ekinene alina kulya kwota nekati onazuwa bano bali tabalaba anti bali abalaba naye bali okufa kwabwe si nsonga gyali naye bano banyeenya entebe ekikulu ntebe kati Kalamoja yonna bwogenda gitebereza abalonzi balina tebenkana bali mu Nansana municipality Kalamoja yonna kati awo mutuufu newemba nze entebe yange ngisigaza wano bali ne bafa kakati Kalamoja kyenagambanga Bobi Wine ng'agenze erango ngeri abantu abalonzi emitwalo 10 n'egi gyali emitwalo 4 gyali emitwalo 7 abalonzi nga mu Nansana municipality yokka abalonzi tulina kakadde kano mbuza ndi kyakututa eri kiki teri fiisa ayo olwanire wano consolidatingewo so abantu batunulire nnyo Bobi Wine ayogera ekigambo kojja wange ekyenjagala abantu bakisimbe kakakamanyi buli bagolokoka na buli bagenda okwebaka yagamba atya bwebereremo waliwo nekiri kyotera okwogera tuli balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa byo bwe biba birina kye byongera ku nakyemalira tuba waffe oba wannakyemalira kati ebibyo birina kye byongera ku nakyemalira ebibyo oba birina kye byongera ku struggle kati gwe ntunuulira ombuuze ebikolwa byange birina kye byongera ku nakyemalira bw'olaba nga birina kye byongera ku nakyemalira ba wannakyemalira bwe biba nga birina kye bimuggyako ne bikituwa eno ndi wammwe kakati tugenze wa Balamu na Mmere tugenda kuvugawo speed nanti ejja kuza mu bye nakugambye bali mu kulwanyisa nguzi tebalina nguzi gye balwanyisa okulwanyisa enguzi si kwa minisita wa local government tulinawo mu State House ebyo byonna biremereddwa tubimanyiwo ebiri ne biremereddwa State House Anti-Corruption Unity IGG anti kati njagala ombulire State House Anti-Corruption Unity tulinawo IGG tulinawo paaka eya parliament ziri paaka 2 Public Accounts Committee ne Local Government Accounts Committee mu parliament ezo 2 tulinawo IGG wali tulinawo police weri tulinawo police rwanyise nguzi ekyo kitongole kyalinawo IGG tumwogeddeko tuva kwa IGG oyo tulina ebitongole biwerako naye nga biri bitongole kubanga Anti-Corruption Unit erimu abantu basuka 10 kati kyanjawulo kyennyo ekiri ku Balamu ne Namere mu bwabwe ababiri balabisizaani bangi nnyo tubalabye abazimba ettoyi ez'empewo kirabisiza bayitirira Balamu kyakola takimanyi teriyo toilet gye basobola kuzimba ku district ng'agizimbye talina approval ya committee ya council naye eri worth the amount of money council bwe bayakkiriza ekyo era n'ekiyisa ono talina musango aliwa ono constructor talina yakwata proposal ye mwasindika bakansala bammwe bagiyita waka pulaani ne mubaleeta ku ggombolola ne mubatwala ku district n'akwata proposal ye bw'ati ye najja ne waka pulaani mu komiti ng'agambye nti ngenda kuzimba toilet ya stances 5 wansi terinaayo kinnya obubi egenda kubuyiwa wali miliyoni 7.3 kanso n'etunulamu komiti n'egiyisa ne baapuruvinga tolina gy'ojjamu wawaabira n'omusinga kati tumalirize ne basentebe b'ebyalo basentebe b'ebyalo nina abantu kyembagamba
kitono nnyo ate nga kyamaanyi baleke kukyamuukirira. Abantu bagenda otuuka ku layini nti ffe tuli bambuleera bateekewo akalenzi nga ggwe Sekanjakko kakugenda kulembera kyalo kubanga yewa Nuupu. Ebizibu bona aba tebizzaawo. Obuzibu babuzze. Ewava Maganjo bwe yeesimba ku jjabba eryamala biseera tosobola. Ndabyewo simanyi Sebaggala, simanyi ndabyewo n'omulala yabeerangamu oba bagiyita Wembule oba ani bwe bityo bwe biteeyo bwe babeeramu naye naye Senge Maweeye ewaffe n'akalenzi akalala kali awo mbuka NUP. Abantu bateekwa kulonda kye balaba nga kye kiina amakulu. Bave mu bino simanyi mbu woolabye kino tiikinga. Buli woolabye ambuleera tiikinga. So bw'ogenda okulonda beera mugumiikiriza. Wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba enamba y'essimu wagibadde Mwami Ssewandajje? Enamba yange y'essimu eri 0702 43 88 52. Kale tugenda koma wano olwaleero tujja kutandikira awo olunaku olulala ku